gula komwezi genda kugwa komangu dala era nawe manyonto inokusasula muno ate agende maso nokubanga akukolera dakika ntono nnyo zibulayo tugende mu ssaawa esatu awo nga tusimbula omusama in the house Josephat Seguya abana ye atubulira China wasizo kya sebo bulungi nyafu oli otya ndi okay mwebale okutulaba okugeya okwaleero okwekyawa kungi abafunye bangi naye nga poliisi beenoonya bangi abawaabiddwa n'abali mu ndobogerako muki bangi abali munda makomera bangi kakati esebo ndowooza kansooka emboozi eno kuba emboozi eno ensobedde eyagezze n'etugejjako nnyo eya Daniel okunoba naye sigwe gusoose mabega counts ebintu nabiwulira dda ku 200 oba bukyafumbirwa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi gw'omukaaga mwaka gwali 2008 ebbiina ne babagatta omukolo ne gubeera ku Serena yakanoba emirundi ndowooza 9 naye ono yeggo ekimuno byatakikolako anti kati si kimu bingi naye luno lunoba n'abanoba lwandiba olwaddala oba sebanoba kugalwa ddala lunene lumeze n'envi kubanga tugenza okumanya ekintu kino nga kyabaawo dda ekiki nga kinene ddala kimaze emyezi okunoba okwo mbu ono amukuba era kwali kukuba mbu akubira ddala waliwo weyamukubako ng'ali lubuto ate luli awumule mirembe naye Father John Scalabrine yakkakkanyanga bulijjo kati otegedde bulungi ye rest in peace kiba kitegeeza omutabaganya naye yagenda ebintu ne bisajjuka yali taata wa Daniela kati nno ekyokunoba kyandibaddeawo ne kibaawo byazzeemu ebyokutiisatiisa okutta ani akola ekyo kyekireetedde ddala ate kati ekizibu era abantu abamu bakwatiddwa Kamiliyoni oyo yatutte sipapa oyo gwolaba poliisi tabadde kyaliwe kyali era oyo gwolaba yakwatiddwa n'asibwa Melody ne Serena Bata n'akwatibwa n'akola statement n'emmotoka eyo eri Katwe poliisi ya Serena Bata emmotoka kakati bijja bitya ate abo bakwatibwa batya bakingiramu batya kino ng'ate oli ye yanoba kati jjukira Kamiliyoni akolaganya nnyo ne sipapa era ekyo kyo kimanyiddwa era bakakwata n'oluyimba luyita omumbejja ne mukyala wa sipapa Serena Bata omukyala wa sipapa mu Sipapa Entertainment bakakola oluyimba olwo era bakola akati mabegako emyaka nga ne bakola kati nkoleki Melody ne Kamiliyoni ne batabukamu awo naye ate ne baddamu ne bakolagana kati badde bakaddamu okukolagana ate ne batabuka ne bisajjuka kati entabwe eva ku ki kyenjagala kati Daniela bwano jjukira ono sipapa abeerawo nnyo ku lwabwe ne babeerawo ng'abakola ki abakolagana kati buno bwano banti ate ono asigala ayogera ne Daniela sipapa mu bufunze yagenze Kamiliyoni ng'atereeza Daniela okwagala sipapa nedda si ekyo wabula oddira otya mukyala wange akusaba obuyambi n'obumuwa mu mbeera ezo kati wekyamu tuyagala buli mwamu kyawe ekyo kikyamu era owamu Sipapa Entertainment yaŋŋambye manyi mulimu abantu bangi bani bonna gye babeereeyo nti sipapa wadde nga akyagaanye okunnyonnyola official bino ebintu naye nti ekimunenyezebwa kugezaako okutabaganya oba embeera naye nga bw'omanyi ebyabaagalana nga baatabuse nnyo gwe bw'obiyingiramu biba tebikwatako kuba baagalana va ku baagalana toteekayo ekigambo kyo laavu bw'erimala neetera kuba bajja kutereera gw'oliba omubi mu mbeera eyo nga Sekyewa bwe yabiyimba kati ono bye yayingiddemu naye nga ze abeerawo ku lwabwe ani atutte omuntu ku poliisi kati Kamiliyoni ate atwala atya ono ku poliisi mu entertainment eyo ya sipapa bagamba nti olutalo lubadde lunene wakati wa sipapa ne Kamiliyoni eyo biva ku koono amugamba muveeko oli tomanyi byaffe ono ayamba kati sebo kikoze ate amulaba avuga mmotoka ya sipapa ani abadde agivuga Daniela olumu bwe bityo naye Kamiliyoni atera okuvuga eza sipapa nga kuliko sipapa
kati mu mbeera eyo Chameleone ne batabuka n'agenda ekatwe ku poliisi ne bamuggulako omusango Sipapa ogw'okumutiisatiisa okumutta. Chameleone agamba Sipapa ayagala kukola ki? Kumutta. Mu nsonga ki? Kati awo omukazi afande ku poliisi eyayitibwa Detective ASP Andrew Mike Otekati oyo yamyuka akulira ekitongole kya Flying Squad yategeezezza nti Sipapa Chameleone yaggudde ku oli gw'okutiisatiisa okumutta. Omusango guli fayiro GE 48/2017 poliisi eyo. Chameleone yagendayo ku lwa Mmande Balaza lwe yaguloopa ebyo biri awo nkyanoonya ku Sipapa officially musajja tatera kwagala nnyo mawulire naye leero kino kyo kinene ayinza ovaayo at least olina okunnyonnyolako tuve ku bya mbu nga leero naba kuva mu Sipapa neera Buchaman bamunoonya. Ani? Buchaman. Ani anoonya? Maaka Bugembe ng'amannya ge ye Maaka Bugembe naye nga ye Buchaman. Olwakitaawo kubanga yali mu Kinjaaji ne baganda be bonna ye mukono. Ye ne yeetuma Buchaman. Omukulu oyo gw'olaba bamunoonya. Yakoze ki? Olw'okusuulawo abaana. Buchaman yagala alina abaana 2. Batandise 2 20. Jesus. Kyokka bw'azaala ng'alekaawo ng'azaala wali ng'alekaawo kati maama waabwe omu bamuyita Nassali Fatia bamulemeredde kati oyo n'abulawo. Maama oyo ngenda mubaleetera olunaku olw'enkya nammwe mulabe ekituuse mu ggwanga. Seriously. Abaana 2 tulekerawo okusaaga. Abaana 2 okitegeera bulungi. Kuba nabadde njogerako n'abamumanyi nanga nti bamumanyi n'omukyala wo w'abaana 2. Kyokka ate ono agamba nti Buchaman bwe yamwagala yasooka n'amuleetera abaana 3 ewaka n'atandika obbalabirira nga ate tannamuzaala namu. Kati bwe yazaala bano n'abamusuulira naye n'amusuulira ababe be yaleeta. Kyokka essaawa eno alina gy'abeera n'omukyala w'abaana 2. Kati bw'ogattamu gye gwabeera naye w'abaana 2 bali oli be yamuddiza abo baba 5 baali 3. Kati bw'ogattako ono bamusuulidde bali 2 kati abo 7. Bw'omanya nti omuntu alina abaana 7 abali official naawe n'ozaala ate kiba kitegeeza nti waliyo abalala b'otamanyi. Kyokka ye Buchaman akkiriza kuba nadde njogeramu naye eggulo ku ssimu n'aŋŋamba nyina abaana 200 kati nabazaala ndi musajja neesobola naye nga kyasinga ndowooza okukola kuzaala. Kale kuzaala okulabirira takisobola. Kuzaala okulabirira takisobola. Kwegamba ebyo byebyo. Kati abantu ng'abo batasobola kulabirira baana nze nga bagenda ofune essanyu lyo bali olime babonyaabonya kubanga kyakabi nnyo. Naye katutangaze ku kino akadde kakyaliwo. Kutangaza ku kirwa tunakitangaza anti kati obudde bugenda kuwanvuwa. Tokyogedde nakyogera. Kale bali yakwogera ku accident ya Coco Finger eyali enjingirire enkya nga njingirire enkya Seguya kuba ye mulamu naye okubika omuntu omulamu awulabawo okujingirira ekintu ng'olina ebigendererwa byo ebirala. Banaye essaazi weze 3 tuba tukita tubebaza banaye tusimanise kusima Mungu abateri mbalaka bina bimukula bitambule toerabira emisinde gya bene tiketi tuzitunda wano ate ku reception yaffe. A very good morning Dora Namala omusama Josephat.